Amanya nze Kasasa Samuel nga ndi mutuuze we Mukono era ndi musuubuzi mu Mukono town. Twasalawo okuteekawo enteekateeka eno ffe nga abaali ba sportsmen emyaka egiyiseeko kuba twasamba omupiira mu Mukono wano, abawagizi batuwa support. Bwe twakulaakulana tutandika okubeera nga tulowooza ku bifo nga bino ebisobola okubeera nga bizzaamu obulamu bw'abantu nga tukola exercise okubeera nga abantu babeera balamu. Era bwe twakola ekifo kino abantu ne bakyagala nnyo, ng'era bwe mutulaba wano bajja ku makya ne bakola exercise ne balyoka bagenda ku mirimu, bakola buli lwa mukaaga ku makya ne ku Lusande ku makya. Ate zino ennaku endala buli omu wannyukira wajja n'akola, batandika ssaawa 10 buli anyuka n'abanga ajja wano n'akola training. Ssaawa 10 ne bakola, waliwo abajja ku ssaawa 10, waliwo abajja ku ssaawa 1 ne bakola, waliwo abeekola mu kilabu nga bajja ku ssaawa 2 ne babeera nga basamba omupiira ne bakola exercise. Kati ne babeera nga abantu ekifo bakyagala nnyo, ekifo kya byabulamu, kubeera nga abantu babeera ng'emibiri gyabwe miramu. Tulina bakooki ababeera nga bajja ku Sande tubeera ne bakooki 4. Amanya agange nze Kasasa Suzani, Kola Kampala. Twali banene nze n'omwami wange. Omwami wange yagamba nga alina amasavu ku mutima, n'agamba nedda waliwo ploti gye tulina emabega wali tugenda teekawo tusobole okuba nga tukola exercise ne bannaffe abaala. Ne tutandika okikola. Nange nali munene by then nga nina kilograms oba 89. Essaawa nina kilograms 7. Tegeeza nsazeeko kilograms 19. Ate I look healthy, I look strong. Ndi mukyala ali strong ate nga ndaba nga ndi mukulu naye ndabika nga nkyali wamu. So ngamba bakyala bannange mwena mujje tukola exercise, tudduke tusale embuto, tusigale mu shape, ndowooza mwena mundaba size nnungi. Tetukaddiwa ku baami baffe nga ffe abakyala, kuba abasajja abaffe baba sometimes olina omusajja mutono ngeno okulanga gwoli gunene nnyo tulabika bulungi. So mujje n'abakyala banene abala weebali basigala baweewuka nga tebazitowa nnyo, kuba bw'aba azitowa tasobola kusituka, tasobola kubako kyekolera, alinya amadaala nga wuye tasobola. Naye bwe bali wano bonna babikoze ate bawulira bulungi, batandise okuba abakyala abalungi. Bampita Swizi ni Sausi. Yes, njagala omupiira nnyo nagusambako kuva mu buto, somero, university, kati emyaka emikadde era nkyasamba omupiira. Era wano ku Kamwanyi Sports Arena nze omu ku bakooki. Tukola buli kimu ekiyamba omuntu kwebezaawo okukuma omubiri. Kali nze nga bwe mundaba mukkirize mbabulire emyaka gyange, egyo emyaka ku t-shirt yange gy'emyaka gyange, naye sikwewaana. Ndowooza abamu balowooza ndi muto ku bwendabika, naye nga lwakuba mbadde ndi muntu akola exercise. Kakati abantu bangi tulina kweteekamu ekintu kye exercise. Exercise temuli exercise mbi. Exercise embi ye exercise eyo etenakolebwa, ye exercise mbi. Kati buli omu ku level yo kukolayo kyosobola. Abamu kati ngaffe abakaddiye kati arena eno bagitukoledde. Okay, kituwa omukisa okubeera physically active. Abamu toyina kugamba nti olina kubeera physically fit, naye beera physically active. Kati exercise gikole ng'eddagala nga terinaaba ddagala, otherwise ojja gikola nga lifuuse eddagala. Naye kwongererako ku exercise kintu kirungi, tosobola oweewala ebintu bingi, lifestyle diseases, zebayita lifestyle diseases mu luzungu. Naye n'ekirala exercise eno fellowship, tosobola kudda waka ka stress akabadde ku mutwe oddayo nga kakoze eki nga kawedde ne weebaka bulungi. Naye bikwatagana ne exercise kigenda n'emmere gye tulya, ebintu ebyo byonna tetusobola bigenda mu ssaawa zino ne tubimalayo. Naye laba nti olidde ku kibala, ku bibala, fruits ne vegetables ezo. Ebirala byakwogera bwogezi, nywa ku mazzi weebake bulungi. Naye kati byonna ebyo oba okoze exercise ate kati wali oba bulungi. Tosobola okukolako exercise n'otuyana omubiri ne guba fresh n'ogenda mu buliri otulo ne tukola ki ne tukubula. So